Ab'ebyokwerinda bagenze Buteesaga ku kyalo Ntawe ekisangibwa mu ggombolola y'Egoma municipal y'e Mukono ku ttaka erikayanirwa ab'ettendekero lya UCU ne ba administrator ab'omugenzi Ham Mukasa. Kiddiridde abatuuze okulumiriza abafamire ya Ham okuleeta bakifeesi ku ttaka lino okutangira ab'ebibanja ababadde batandise okuzimbako amayumba era bano baabalaalise ne RDC w'e Mukono Hajat Fatuma Ndisaba ne DPC obutabatambala obassa ekyo baakubasalako emitwe. Naffe kennyini abali ku kitundu twafuna okutya nga tukyatambula. Kino kiviiriddeko ab'ebyokwerinda okukuba olukiiko ku ttaka lino era Hajat Ndisaba ne DPC w'e Mukono Ben Mugerwa okwosaako Kanoni Sseggujja Moses akulira ebyokwerinda mu Buganda balwetabyemu okwosaako abakayanira ettaka okulaba engeri gye bagenda okumalawo obumenyi bw'amateeka. Abatuuze babuulidde RDC nga batalina mirembe olw'abakifeesi ababagoba gye balimiranga n'ekisinza okubatiisa kwe kutandika okwewerera ab'ebyokwerinda okubatuusaako obulabe. Nazaalibwa 1882 ku Ntaawo naye otunuulira omuntu nga tomumanyi n'ayagala sebo okufunza ng'ate nga gw'ozaliddwa na ku kyalo kuno. Kubanga omukulembeze waffe ate bamwewerera naye okubanga bamuggyako omutwe. Abamu ku b'ebibanja okulina omukadde w'emyaka 92 Joshua Ntumi bategeezezza nti baludde nga bakozesa ebibanja byabwe nga ne kkooti yabawa olukusa. Ku Mayiro baali bataddeko ekyapa kya freehold ate nze baali baŋŋambye nti bagenda okumpa ekyapa singa bampaako ekitundu. Naye guno bwe gwajja omugano n'emmere yaabwe yonna neetemebwa. Batuyambe batwanguyiza abakooti. Ssentebe Sseruwagi David ategeezezza nti afunye okwemulugunya okuva mu bantu abawera olw'abakifeesi bano. Okwemulugunya kungi okuzze gye tuli ng'abamu bafunyeemuko ku buzibu. DPC Mugerwa ategeezezza nti obumenyi bw'amateeka bweyongedde mu kitundu ng'okusinga buva ku ntalo za ttaka. Bwe twagenzeeko mu records zaffe mulimu abantu abayingiza emisango gyabwe ebintu bya byononeddwa bakubaganye lyo lisigala nga weriri. So bwe twalaba nti kifuuse ekizibu wano mu Ntaawo ate si ku ttaka lyo lyokka naye ne ku bitundu ebyetoolodde ne mu bantu baffe abatalina mu bino nabo ne baba nga batandise okuba nti bafuna obweraliikirivu. Ba administrator ba Ham okuli Ham Galabuzi Mukasa ne Kasedde Peter beeganye okuleeta bakifeesi ku ttaka lino wabula nti kye baagala ye UCU ebaddiza ettaka lyabwe. Baleeteddamu obutakkaanya ne UCU Holdings ebegyefunamu freehold title ng'ate jjajjaffe ettaka yali bawadde mu liizi. Tetwetaaga tutuule ne kanisa tukkaanye tetulina buzibu naye liizi yeekoze eki eweddeko. Mu kwanukula bannamateeka ba yunivasite okuli Samuel Kigaye bategeezezza nti beewuunya abafamire ya Ham okuvayo ne bakayanira ettaka eryabaweebwa nga balinako n'ekyapa. Nga institution twagala kayanana muntu yena era twagala abantu bakume amateeka paka kotu benasalawo. Beewuunyiza okulaba ng'ettaka lyabwe lijjuddeko bakifeesi abatandise n'okugaana ab'ebibanja. University tebamanyi abalala babeera nga bakola the interest of other people naye nga bagala kunyaga ttaka. RDC Ndisaba annyonnyodde engeri gy'agudde mu buufu bw'abakifeesi abeesomye okumutemako omutwe ne DPC. Asuze muyingiza abakifeesi ekiro kya leero ku booda mu Ipsam mu Subaru bajje bakuume era mwatu intimidatinze nti tetutawaana okulinnya wano. RDC omutwe bagwagala wali n'ogwa DISO wali n'ogwa DPC wali. We are here. Alabudde nti buli eyakoze effujjo waakukwatibwa era n'asaba bannannyini ttaka babeere mu ntalo zaabwe naye balekera ab'ebibanja eddembe. Eyaguze scrap, eyeetabye mu kutunda, eyeetabye mu kutema, you are going to answer this case. Oluvannyuma poliisi ekoze ekikwekweto mwekwatidde abagambibwa okuba bakifeesi nga basangiddwa mu bbaala gye beekukumye era nga batwaliddwa ku poliisi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.